Omuganda amanyi nti Obuganda bumu era ayongerako nti agali awamu ge galuma ennyama. Ne Mitembo bw'atyo bwe yajja okukwata okunyweza n'okukulembera ekibira ekirimu abantu abazitoowereddwa olw'ebirowoozo ebingi ebifumbekedde mu mitima gyabwe. Ye nga Mitembo weebale kujja mu bukulembeze, waziikula obulimba obungi mu by'obufuzi by'omu kibira, mazima tetuyinza kubuyita bya bukulembeze olw'enneeyisa y'abantu abafuga bannaabwe obuwumbula nga beesigama ku maanyi g'emmundu. Mawale ne banne bwe baakakasa nti Mitembo amaliridde okununula abantu ba bulijjo mu kibira abataalina ddoboozi lya kweyogerera abaalina obuyinza mu kibira ne basiikuula effitina nga Naddibanga bw'asiikuula amazzi. Baatandika okukwata abawagizi be, abalala ne battibwa, abandi ne basibibwa mu makomera, abamu ne batuusibwako obulemu obw'olubeerera ku mibiri. Bavubuka ne bawambibwa agabwa g'amawale nga bakozesa ebidduka ebyakazibwako erinnya lya Mpawa Atalikaaba. Abanafu ne basuulibwa mu bitoogo n'emigga egikulukuta. Ekyo kyavaayo bulungi mu biseera Mitembo we yeewandiisiza ku kuvuganya ku ntebe y'ekibira enkulu ne we yanoonyeza akalulu mu bitundu by'ekibira ebitali bimu. Mu biseera by'okunoonya akalulu, emyoyo emito egitalina musango gyazikirira olw'omululu gw'abafuzi abakulembera ekibira nga tebalina kisa kyonna eri obulamu bw'abantu abalala. Abantu abamu tebaakitegeera ku mulundi guli ng'abasajja b'amawale bakwata Mitembo ng'ava okwewandiisa. Kale mmwe abataali b'omusembere muwulire effujjo, obutemu wamu n'obutayagaliza obwayolesebwa ku lunaku olwo nga Mitembo agenda okwewandiisa okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'ekibira omukulu. Kyali kikangabwa kyennyini ekyalumya abakulu n'abato ne gye buli eno. Abamu bafuuwa ate abandi bakyapookya na biwundu olw'enga empitirivu ejjudde omulembe omulumbaganyi ku buli kintu na buli muntu. Ekyokulabirako ku lunaku olwo, abantu bangi baafuna ebisago eby'amaanyi ku mibiri gyabwe nga bibatuusibwako ebitongole ebiyitibwa ebikuumaddembe mu kibira. Olunaku olwo waaliwo omusajja yali ayimiridde ku mabbali g'ekkubo ng'alinda okulaba ku mwagalwa w'abangi Mitembo aba akyasagambiza ng'akimezezza okwenjala. N'awulira enduulu ey'amaanyi ng'eva ku ludda lw'omukono gwe ogwa kkono n'adduka okulaba ekibadde. Aba yakasimbula ebigere bw'ati nga mukaaga, emmotoka y'abakuumaddembe n'emuyitako emisinde emiyitirivu ng'egenda ekuba obugomba obuyitirivu n'omukka ogubalagala mu bannakibira. Omusajja bwe yabiraba ne yeekengeramu, naye aba akyasala entotto ate ne zireeta oluseregende lw'emmotoka endala nga zikulembeddwamu abantu abaali mu ssanyu nga basanyukira omukulu eyali abavaako emabega. Emmotoka ezo ziba zikyatambula ne wajjawo ekibinja ky'abavubuka nga bali mu ngoye eza bulijjo nga bakutte emiggo, abalala nga balina emmundu mu biwato ne batandika okukuba buli muntu eyali awerekera Mitembo omwana wa Nalunkuuma. Abangi ne babuna emiwabo nga badduka okwetaasa obulabi bw'abatujju nga bwe baabayita ku lunaku olwo. Waliwo omusajja gwe baakuba ne bamwasa eriiso, omulala bwe yali adduka ate emmotoka yagabwa g'amawale n'emukoona okugulu ne kumenyeka. Bwe byatuuka awagabwa g'amawale ne galumba emmotoka eyali etuddemu Mitembo ne gamukwata ne banne ne gabavuga kipayopayo mpaka we bawandiisiza abaagala okuvuganya ku ntebe y'ekibira enkulu. Nga bamaze okuwandiisa Mitembo, agabwa g'amawale ageyitanga abakuumaddembe tegaalonzalonza kumwambalira buto nga gamuwalaawala okumujja we bawandiisiza nga tegaagala abeeko kyayogera eri bannakibira abamwagala. Katonda gwe yawadde n'ennume ezaala, Mitembo yawaganya mu lukujjukujju olwa waggulu ennyo n'ayogerako eri bannakibira. Bwe yayogera yagamba nti bw'anaaweebwa omukisa gw'okukulembera ekibira, ebyenjigiriza nsonga nkulu nnyo kubanga bw'otasomesa baana, ekibira oba okitemedde omusingi omunafu ennyo mu nkulaakulana yaakyo. Yawa ekyokulabirako nti bwe batasomesa baana bato kati, mu biseera ebijja mu maaso balyejjusa nga ssente zandikoze ebintu ebirala bazimalira mu kulwanyisa bumenyi bw'amateeka mu kibira. Yakoma ku byanjigiriza kyokka, bwe yatuuka ku by'obulimi mu kibira, abantu abaali bamuwuliriza n'abazzaamu amaanyi n'essuubi nga bagamba nti ekibira kiyimiriddewo ku bulimi kubanga enkumbi gwe musingi gw'ekibira era terimba. Mukulu bwe yatuuka ku by'obulamu aho, abantu ne bamusaba aleme kukoma ku kwogera kubanga yabagamba nti tewali muntu yenna asobola kubaako kyakola okuggyako nga mulamu bulungi, era n'asuubiza okuzimba amalwaliro mu kibira agali ku mulembe nga mulimu eddagala wamu n'abasawo abatendeke obulungi nga basasulwa busanga. Mwana mulenzi yasimba nnyo essira ku ddembe ly'obuntu ng'agamba nti mu kibira temuteekeddwa kubaamu muntu asinga munne bwe kituuka ku nsonga z'eddembe.
kkiriza nkuwumuze mu mukwano gwange ku mulundi guno tufundikirira olwaleero tweyongereyo ate ku mulundi oguddirira tukyagenda mu maaso n'ekitabo kyaffe Mitembo Ssuubi kyawandiikibwa Dr. Saalongo Kiwanuka Aloysius Kalyesuubula era ng'osobola okwefunirako kopi gwagyetaaze esaasaanidde mu matundiro ag'enjawulo ag'ebitabo nga Mukono Bookshop, Uganda Bookshop, Alistock Bookshop ne ku mulyango gwa Bulange ku $40. Tugenda kutandikirawo mukwano gwange omulundi oguddirira. Gwe yeetaaga okugoberera ekitabo kyaffe nga bwe kizze kitambula, tuukayo ku mukutu gwaffe ogwa TikTok ogwa Maseruka the Poet oba YouTube ey'Amaseruka the Poet. Mukama bampeere bye munjagaliza, tuzisinkane omulundi oguddirira.